Nze Agnes Nalukwago okutuusaako alipota embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye Tororo ebadde ne millimeters 86.7, Arua millimeters 23.4, wabula ate Ntebe millimeters 19.5, era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ekiviirako enkuba gye tufuna wano ne wali. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, olw'ewalala akasana kajja kwaka nga bwe kazikirazikira. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'ebbugumu eryaggulo lijja tuukira ddala ku degrees 29 eyo mu bukiikakkono, wabula ate eyo ku ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27, olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, London ne New York tubisuubira okuba n'enkuba, wabula ate Dubai tusuubira obudde obw'ekidedde, olwo bbugumu mu Nairobi lijja tuukira ddala ku degrees 26, so nga ate mu London lijja tuukira ku degrees 10. Ebetusobodde okufunayo okuva mu kyongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, era ne tukubiriza gwena ali eyo okutambula n'engoye ezibugumya ssaako ne manvuuliyo osobole okuyita mu mbeera eno ey'enkuba. Nze Agnes Nalukwago nkwagaliza ekiro ekirungi, weeraba.